ETV Uganda Award XP is my name. Tuli live okuva mu ETV Uganda studios tusinzira machimbye ne tubona ensi yonna. Mwebali nnyo kutugoberera, mwebali nnyo kutambula naffe. Eddakiika eziyiseeko emabega kaawo poliisi ya Uganda evuddeyo n'efulumya ekiwandiiko ku muwagizi wa People Power eyakubiddwa amasasi enansana olunaku lw'eggulo ku masitoowa n'afiirawo. Olunaku lw'eggulo aba People Power bwe babadde nga abava okuziika munna People Power eyatomerwa era emmotoka ya poliisi n'afa olunaku lwa Monday, poliisi evuddeyo neeyisa ekiwandiiko oba statement ku ebyo ebyaliwo. Kampala Metropolitan Police Headquarters njagala nzikirize mbasomereko ekiwandiiko kino. Okay, police evuddeyo ne statement era nga njagala hukkirize ngikusomere wano. Police egamba nti olunaku lw'eggulo yesterday 25th February 2020 at around 7:30 the joint security patrol at Nansana municipality in Wakiso district was confronted by a violent procession that disrupted traffic flow and business around the Mastowa area in Nansana for almost 2 hours. Onayongerako nti the road crowd was joined by another group from Nansana that disrupted traffic flow along the highway. Those armed with sticks started beating bystanders and other road users. Although the police gave several commands to the violent crowd on motorcycles, motor vehicles, and on foot to disperse, they absolutely disregarded our instructions and aggressively approached the joint team of patrollers, others dangerously pelting stones at them. The team used several crowd dispersal methods that included the use of batons, tear gas, and bullets. In the heat of the moment, the body of a male adult, allegedly shot dead by unknown persons, was found near Bank of Africa, Nansana branch. The patrollers retrieved the body of the victim amidst hostilities and transported it to Stemochale Mulago for post-mortem analysis. The deceased has been identified as Dan Cheine, a resident of Nankulabye. Okay, alaba ETV Uganda ngezaako okuwa statement ya Uganda Police ku bino ebyabadde olunaku lw'eggulo Nansana. Statement eyongereyo negamba nti the IGP has reached out to the family and also expressed his heartfelt condolence to his father, Kabuye David, who is a police officer attached to Kasubi Police Station, the immediate family of the deceased, all friends and relatives. Ayongerako nti police has taken care of the burial expenses. May the soul of Dani Cheine rest in eternal peace. He further instructed the Directorate of Criminal Investigations to thoroughly investigate the shooting incident. A task team has already reconstructed the scene and is reviewing, among other things, recording from the CCTV cameras, 999 dispatch and accounts are from the witnesses. They have recovered 3 spent cartridges, a stone, one left sandal from the scene and close to the body. All the patrollers on duty last night are being interviewed and their weapons exhibited for further forensic analysis. We will definitely identify the culprits behind the murder by shooting, as well as those who were behind the violent and raucous crowds, and ensure they are brought to book. We pledge to maintain public safety and public confidence by not allowing these instigated incidents of violence to escalate out of control. Nasako mkono SP Onyango Patrick, KMP Kampala, KMP spokesperson, 26th February 2020. So byebyo mukulu byagezaako okutugamba nti byonna ebyabaddewo wabaddewo abakozi b'effujjo abavudde Nansana n'abalala abavudde
mu bitundu ebirala nga bagezaako okutambula ku kkubo ne batataganya entambula y'ebidduka era nga bano bagamba nti abakuumaddembe bagezezzaako okulaba nti babawa ebiragiro ebyagaaniddwa okugobererwa. Bano ne bagezaako okulumba abakuumaddembe, abamu babadde n'amayinja ne babakuba amayinja, abamu babadde n'ebiti and so on and so forth. So bintu bingi ebyabaddemu. So poliisi mu kugezaako okukakanya embeera n'okugeza mu nteeko oluvannyuma lw'okwogerezaganya ne bano bonna ebiragiro nga bigaaniddwa okugobererwa, yakozesezza omuko ogubalagala, yakozesezza batuuni nekozesa n'amasasi era nga mu mbeera eno mwe basangidde n'omulambo gwa Dani Kyeyune ng'akubiddwa amasasi ng'afudde. Wabula bano bagamba nti oluvannyuma bakizudde nti eyakubiddwa amasasi yabadde mutabanyi wa mukozi waabwe, omukozi wa poliisi era nga gwe bakwasizza omulambo era poliisi ne yeeyama okukola ku nteekateeka zonna ez'okuziika. Wabula ne bagamba nti poliisi nga yo bakyagenda mu maaso n'okureviewinga CCTV cameras zaabwe na biki ebyabaddewo era n'abo abaabaddewo bagezaako kulaba nti bakuŋŋaanya obujulizi era nga IGP Inspector General of Police yalagidde dda aba Criminal Investigations Department CID okugenda mu maaso n'okunoonyereza bazuulire ddala kiki ekyagenze mu maaso after reviewing their cameras n'abalala abakuumaddembe abaabaddewo. So eyo embeera eriwo police yeyembeera yeyo statement gyevuddeyo nayo naye nga wetufunidde report eno nga people power olunaku lwaleero bakedde ku ddwaliro Mulago ku ggwanika nga baagala babawe omulambo gw'omuwagizi waabwe Dani Kyeyune. Wabula poliisi neegubamma ng'egamba nti poliisi egukwasizza taata w'omugenzi era nga mukozi wa poliisi era ne bagamba nti poliisi yegenda okukola ku nteekateeka zonna ez'okuziika omugenzi Dani Kyeyune. So that's it for now. Mwenna abatugoberera mwenna abali ku ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona gye musinzira okutola tugenda kubanga tubatuusaako buli kimu ekinaabeerayo mu kuziika all along. Tugenda kubanga tubawa updates, all the updates. Mwebale nnyo okwekumira ku mukutu ku kamera ndine Alexandria. Thank you so much guys for watching. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bw'oba oli mpya wano, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Akadako bw'okanyiga ojja kubanga ofuna all the latest stories ze tugenda okubanga tukuwa. Mbagala nnyo baganda bange. What XP is my name. ETV Uganda tusinzira makindye mu studio zaffe okubaweereza okubona ensi yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.